byote munafa akaseera kano kennyini katukutuseka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohamed. Enkuba ekyagenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira kwa lipoota zetufunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero nga Jinja eweza milimitazi 21 so nga ate Lira zibadde milimitazi 18 n'obutundu 4 wabula ate eri mu Masindi zibadde milimitazi 17 n'obutundu 3. Bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi kitulaga nga waliwo empeweevu ezikuntanga ziva eri mu gabira g'e Congo nga zikwatagana n'ezo eziva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwolekera ensi yattu era ensonga lwaki enkuba ekigenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tusubirayo Luwandagirize mu biseera by'ekumakya mu bitundu ebiri musozo mu Kabale Masekati ssaako ne bibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale wabula ate eri bukiikakkono amu n'eyo omukalamu gy'otusubira omusana okwakanga gwekubakubamu. Enkuba eno ejja kweyongera okutonnya mu biseera by'oluggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu tulisobola okuba ku diguli za 29 eri mu Kalamojja, bukiikakkono 28 so nga ate Masekati 27, ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 26, wabula eri Kasese 28 ssaako n'eyo omusozo mu Kabale 23. Bwe tulaba ku mbeera obudde tusobola okuba mu bibuga ebisangibwa ebunaabira tusubirayo Luwandagirize mu kibuga London ebbugumu 28 so nga ate New York omusana okwakanga kubakubamu ebbugumu 14. Ebisingako ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe sula bulungi weraba.